nkwanirizaako wano ku Magis Media. Olunaku lwaliro nkuleetedde amawulire g'otaalisanya okuba nti ate munange osubwa. Waliwo abaami n'abakyala beetadde mu transport waabwe ne balinnya nga bagenda mu kyalo kwa Byalumbe. Naye oba babaddeko ki bwe baatuuse ku kitundu omufu gwe bagenza okwabiza olumbe ate si gwe bayabiriza olumbe. Bagenza okutegeera nti olumbe bayabiza lwa mufu mulala nga bamaze n'okulya emmere era ne beewuunya nnyo. Katumale okulaba eggulire eryo ate tukomewo n'amawulire amalala tovaawo. Bino mbiraba olunaatuukira eka mujja kuba mufanse ko twagenze ku lumbe tumaze n'okulya emmere tutuuse mu kidaala ng'emmere gye tulidde ya lumbe lulala. Baabo kamba baweeko ko mbalabe baabo tusimbye layini bonna bali ku lumbe lulala. Baabo tuba ku lumbe lulala tumaze n'okulya emmere. Baabo eryo lyeggulire munnange nga bw'olirabye ebeerabidde bwe bagenza okwabya olumbe ne bayabyamu lwa mufu mulala. Nazzikuno nze nali mmanyi nti abeerabira babeera abaana bato oba abakadde nnyo, naye ku kibinja ky'abantu abo bonna ne wabulwako amanyi amaka ge bagenda okwabyamu olumbe bwe gafaanana. Weewaawo kale eggulire lyendese eryokubiri ate lya nnaku nnyo. Tuyina Nkuba Kyeyo munnaffe yafudde nga yakamala olunaku lumu mu ggwanga Uganda. Omukyalo oyo gw'olaba mu kifaananyi yafudde ng'amaze olunaku lumu e Uganda. Nze nga nze ndowooza naawe ogenda kubaganya ebirowoozo. Olowooza kiki ekitta ennyo ba Nkuba Kyeyo naddala nga contracts zaabwe ziggwako oba nga batuuse e Uganda? Era nga mu ekyo tutwalizaamu n'abo abagwa eddalu nga contract ziggwako oba nga batuuse ku airport ne bagwa eddalu. Nze nga nze ngamba ba Nkuba Kyeyo wonna w'oli nti twegendereze nnyo abantu be twaleka e Uganda be tusindikira ssente zaffe, ko n'abo abantu be tuweereza ssente zaffe babeeko kye batukolera. Ssente ezo ebiseera ebisinga ze zituviirako obuzibu, oba oliawo n'abantu abatatwagaliza kubeerako bulungi. So mu kyo nsaba twekwase nnyo Mukama Katonda nnyo yasobola okuyamba n'akuteekako ekisa kye n'aba nti akukuuma. Ekirala ndowooza babboosi bano ebiseera ebisinga bakibeera mukono naye ekintu ekyo kirinze nga nze mba nja kukibalira ku 30% okuba nti boosi abakiinamu omukono Kadaama okufa. Abakadaama bangi abafudde nga ba family members zaabwe bakiinamu omukono. So mwegendereze nnyo. Bw'oba olina banka account yo kw'osobola oteeka akasente ko, etoganya muntu yenna kumanya ssente mmeka z'olina. Towa muntu yenna nti baako kyonkolera. It's better no saving akasente ko n'omalako contract yo ate n'odda e Uganda n'obaako kye weekolera nga ggwe omuntu. At least ndaba nga kisingako. Kale amawulire amalala ge nnina olunaku olwaleero gano ndowooza mwenna mwagalabyeko, naye katusooke tukalabe. Muzeeyi oyo nga bw'omulabye munnange agamba mbu ekisanja akyakyagala. N'abye ndowooza ali mu myaka nga 86 gye nabulidde boogera, naye akyagala ekisanja. Muzeeyi tasobola kwogera, tasobola kutambula. Ne neebuuza mu butuufu omuntu atasobola kutambula, atasobola kwogera, kiki ekimulemeza ku ntebe? Bayinza okuddamu nno ne bamuwa ekisanja. Bayinza okuddamu ne bamuwa ekisanja gwe nno ova ne ku bantu. Naye nga twalibadde tukyusaako bannange n'abalala bafugeko tulabe engeri gye bagenda ate okuba nti batufugamu. Naye bannange weewaawo ge gabadde amawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Mubeere bulonze, Mukama abankumire nnyo. Oba ng'oli mupya mukwano ngenda kusaba obe ng'ate osubscribingako. Onaaba nga onkoledde kya muwendo nnyo nnyini ddala.
comment, like and share nakyo kijja kubanga kikola bulungi nnyo ddala. Mukama abampere nnyo omukisa, mubeere bulungi, mwiraba.